Yes, hello. Nkimanyi bulijjo mubadde mulinze okuva etwasembayo okubanga tubawa information ekwatagana ku Janet Kantaha Museveni n'oluvannyuma tubasuubiza okomawo bafu rap singa wanaabeerawo information yonna yonna ebaluseewo. Oli ku Yugi Update Civic sinzidde obanga otuwuliriza gwatanatweyungako nja kusaba kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Embeera ya bunkenke ekyali ya bunkenke tennaba kubanga ekyukako yaddeko gwe mukwano gwange ali yampuliriza ng'oggyeko kubanga embeera ya bunkenke mu State House embeera ya byama ya kukukusa byama okuva etwa receiving information eraga nti Janet embeera gy'alimu ali mu critical condition. Tetuddanga mu kufuna information ku bimukwatako babizibinkiriza byo ye wakati n'ebimukwatako baateekawo olukomera oba oluwonko oluwanvu gwe munnayuganda nga tosobola kunukkiriza kubituukako. Omuntu watuuka okuteekawo oluwonko ng'alina kyakukugira okutegeera kitegeeza kyakukugira kyansa nnyo eri obulamu bwe. So bannayuganda wano si bakyamu okuvayo ne bateebereza byonna bye bateebereza okusinziira ku information n'ebikolwa ebigenda mu maaso. Akatambi ako kenkulaze akatambi kano akasooka kakulaga embeera ey'obunkenke ey'ekyama egenda mu maaso ng'aliwo ensonga egenda mu maaso n'okubanga ekukusibwa mu magezi mu kimpowooze. Ebyo byonna byonna bireka bannayuganda nga balowooza. Akatambi akalala ak'okubiri kenkuwadde mu mbeera y'emu kakulaga First Family era nga n'embeera gye balimu kannyonnyola embeera egenda mu maaso mu famire eno. Ngezaako okusigira kifaananyi weddemu ebibuuzo by'obadde otubuuza naffe tutannaba kubanga tufuna ansa yaabyo gw'olowooza ki ekigenda mu maaso mu First Family, gw'olowooza ki ekigenda mu maaso ku State House. Jjukira bulungi twasembayo nga Janet Museveni bamutwala biwala ttaka nga taasulewo taakeese yali ku mimwa gy'abannayuganda. Embeera abannayuganda bagezaako gyaseesinga naye gavumenti neevaayo n'ebakomako entakera, yabakomako enfunda eziwera era n'ebalabula n'ebawooninga. Omu ataalutonda eyatwalibwanga ekyokulabirwako mu nsonga eno ey'okulabula ye munnamawulire Arnold Anthony Mukose. Ono nno yateekebwa ku rimanda eruzira era ne kaakati akyatemeza mabega wa mitayimbwa nga kigambibwa nti yagenda maaso n'okupublishinga false news oba amawulire ag'obulimba bo nga bwe bakiyita ku First Lady Janet Museveni ng'agenda maaso n'okunnyonnyola embeera y'obulamu bwe engeri gye bwali butambulamu. Wano gavumenti wenginenyeza terina kunenya muntu n'omu oba munnamawulire oba muki oba TikToker okufulumya information yonna gy'aba alabye. Once kasita weezibinkiriza n'oteekawo ekikomere abantu nga toyagala bamanyisa bajja tteekawo ekyo kye bateebereza ekiri munda mu lukomera. Kasita okuma information n'ogiteekako olukomera n'obeera tubanyeze tulabudde bannayuganda ki ekirimu bajja kwagala okumanya mulimu ki. Buli omu ajja atandika speculations nga buli omu ateebereza ki ekirimu. Kati okuteebereza kwabwe kuli ku buvunaanyizibwa abo gwe atabalambika kituufu.
kitegeeza munnayuganda aba talina musango, ate munnayuganda talina musango kubanja first lady ow'eggwanga Uganda, kubanga buvunaanyizibwa bwa munnansi okubanja oyo gwateekamu omusolo. Newabeera ali mu critical condition, sente ze bakozesa mu gavumenti za muntu wa wansi mu bwa musolo, kitegeeza waddembe okubanja information ezikwata ku bintu byateekamu ssente wano mu Uganda. Ekyo kitegedde. Nagambye oli ku UG Update TV kosinzira obanga otuwuliriza, mbalamusizaako nnyo mbwakedde mukuliko obwakedde, kansubye nti ebintu byatambudde bulungi, ekiro kitambudde bulungi nnyo malidaadi saana. Ng'eno ewaffe naffe tugezaako okuba nga tugezaako okukola nga tubaweereza nga tubafiidinga ekyo ekiyinza okukusa emyoyo gyammwe musobole okubeera nga buli nsonda gyali ng'aganyulwamu mulamwa gwaffe gwe tugenda mu maaso n'okuteekawo okuteeseganyaamu ng'aba UG Update TV okusobola okulaba nga tusalira ku bizibu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe amagezi saako ne mu East Africa okutwaliza awamu n'ebizibu ebitunyiga ffe nga bakinnoomu mu ggwanga lyaffe Uganda gye tutalinaamu ddembe, eggwanga eritalinamu justice bwenkanya, tutemye tutya empenda okulaba nga tugiteekamu obwenkanya. Nze naawe obuvunaanyizibwa buli mu mikono gyaffe, nze naawe, era gwe oba obadde obusuubira mu balala ekyo kafu. Njagala okitegeere nti ekigenda mu maaso n'okuba nga kinyiga omulala naawe kyekikunyiga, so omuntu kyalwanirira naawe kikkakatako kirwanirira. Olina okimanya nti ekinyiga oli wadde kwe tekinnakutuukako kiyinza okutuuka ate ne kinyiga naawe, so okikwatako mangu ng'obudde tebunnaziba. Awo tuli bumu. Abali mu diaspora mbatumiddeko ntegeeza mu abali emitala w'amayanja, abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mu US, abali mu UK, mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Update TV. Nammwe abajja mu comment section mbatumiddeko nnyo, abalayikinga, abasharinga, ensonga mukolera ddala ensonga ez'amaanyi ennyo. Kakati nga we mbagambye omulamwa gwe tuliko, ensonga nnyingi nnyo ezoogeddwa ku mbeera egenda mu maaso ku State House, mu mbeera egenda mu maaso mu State House Entebbe. Bingi ebiteereddwawo, bingi ebikoleddwa okusobola okubuzaabuza embeera eno. Diversion nnyingi ze babaleetedde bannayuganda ezigezaako bajja ku mulamwa n'okubanja Janet Museveni, newankubadde bloggers abasinga bagamba nti Mama Janet Museveni yandibanga yassadde ogw'enkomerero, of which gavumenti tennaba kubanga evaayo kututangaza mu nsonga eno natuluŋŋamya, okuggyako okuvaayo kutiisatiisa bannayuganda abagenda mu maaso n'okwogera ku nsonga eno. Era eno ensonga okumanya banywevu nnyo okugirwanirira ey'obutamanya information ebakwatako, bagikolera n'etteeka mu parliament, baabaga etteeka ddamba erikugira obutoogera ku first family, kakutanda obwogereko ogenda kubanga osibira amabega wa mitayimbwa. Etteeka baaliteekawo, kiki bagezaako okukuuma, kiki bagezaako okudifendinga, nze naawe kye twebuuza. Naye mu kwebuuzaganya ennyo tugenda kuvaawo nga tuggyeemu omulamwa oba nga tuggyeemu ekyokuddamu okusinziira ku bikolwa. Omanyi nyina ekintu kye nsiiba mbagamba era nga njija nkiddiŋŋana enfunda ku buli we mbadde mpisa information, nga mbagamba nti ebiseera ebisinga ojja tuuka ekiseera obeere nga tokyetaaga kunnyonnyolwa kw'abantu balala, ng'omuntu tayeetaaga kunnyonnyola nnyo okwennyonnyolako ekyo kyali, wabula ng'ebikolwa byabwe olw'ebikolwa byabwe bijja kuba byamaze dda okunnyonnyola ki kye bali. Tuli bumu, nkikuddiremu nti ojja tuuka akaseera nga teweetaaga muntu kunnyonnyola nnyo bimukwatako nakikyali. Lwaki? Olw'ensonga nti ebikolwa byakulaze mu kalabanga akatono, mu kaseera kanini k'obadde naye
bijja kuba bimaze okunnyonnyola ki ekituufu kyali. Kati gavumenti yaffe weegute weeguli mu mbeera gye balimu byengeri gye bakukutamu n'entiisatiisa gye batiisamu bannayuganda batuuse ku extent nga bannayuganda tebakyasobola kubanga bannyonnyolwa oba nga balinda okunnyonnyola ki ekigenda mu maaso wabula ng'embeera ebalaga bulazi. Kaseera ki gavumenti keerimu? Oba okitegedde ekintu ekyo? Bwe bityo bibiri ne mu bufuzi bwa Uganda bw'eggwanga Uganda abatwala eggwanga mu maaso. Gavumenti yaffe mumala budde okunnyonnyola bannayuganda n'okubamatiza ki kye muli, ki kye mugenda obbakolera ne ki kye mwagala otuukiriza Uganda mubeere naki n'ensonga lwaki mugenda mu maaso n'okuzimbula amayumba gaabwe na nsonga lwaki mubagoba mu kibuga. Mubannyonnyodde bambi naye mumala gambulago olw'ensonga nti ku myaka gye mumaze mu bukulembeze 4 n'ebikolwa bye muzze mukola buli kimu kye muzze mukola development ze mugambye okusawo ze muzze tumukola buli kimu nga yetukirabye kimala bumaze okunnyonnyola ki kye muli. Mmwe nemba temukutte muzindalo kuyimusa ddoboozi lyammwe kumatiza bannansi bano okuggyako mu ggwanga Uganda nga mukyalimu abantu abawumba tuutu abatategeera. Ebikolwa bye mukoze emyaka 4 binnyonnyola ki kye muli ekituufu. Ne muvaayo nga mwesiza akazigo nga mubatiza batya. Era nze nkyasaasira abantu abagenda mu maaso n'okuba nga batunda emyoyo gyabwe nga batunda eggwanga lyabwe olw'obuntu obutono obaweebwa. Ekyo mbasaasira. Emyaka 4 omuntu ayinza kuveina kumatiza nti nze nakyuse ndiwe nti emyaka 4 ebikolwa ebibadde mu binnyonnyola bane bagenda mu maaso n'okutwala eggwanga mu maaso. Kitegedde ekintu ekyo? Nyongera obbajjukiza nti muli ku Yugi Update TV kwe musinziro bbanga mutuwuliriza gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Embeera weetuuka ekiseera ng'eyina ebibuuzo bingi nga ansa ntono ababibuuza bajja kutandika okwemulugunya oba oli awo kutandika okweddamu bye bateebereza. So bye baba bateebereza bye bateebereza guba musango gwo gwe atabalambisa ekituufu atabatangaazizza kubanga ate kikkakatako kubanga oteekawo embeera y'okulaga abantu ekituufu ne bava mu butambulira mu kizikiza kye balimu. Gavumenti yaffe kigiremye. Kaakati bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nga beeteerawo bo information gye bawulira nti yegenda mu maaso. Kye kigenda mu maaso mu Uganda kibagezaako bakugira okutangira okutegeera. Ebintu bingi ebizze bikolebwa nga bannayuganda bagezaako era obyogerako naye nga gavumenti ebasuula mu guluka ebyesamba naye nga bajja bateebereza era neevaayo neeyerula amazima. Kakati neebuuza wano eggwanga lyaffe gavumenti yaffe eremeddwawo okuvaayo okwerula amazima. Lwaki tevaayo neeyerula amazima eri bannayuganda ne balimu okwogera okupaatiikawo information n'okutuusa okusiba abamu olwa misinformation? Muba mwamusibye muveeyo mulaga obujulizi nti ono ekyamusibiza kye kino kyeyayogedde kifu ekituufu kiriwo ekiti naye nakyo temukikoze. Kati awo omusango gubeera gwani? Okuggyako okwogera mu bigambo bitwali tuwuliddeko naye tetulabangako bikakasa. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'ebyo by'omanyi ne by'okakasa. There is a difference between what you can prove and what you know. Byawukana ebyo ebintu. Kati gavumenti awo wekiremedde. Bannayuganda terina bamanyisa bumanyisa ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga oba eri mu First Family oba biki ebigenda mu maaso ku Janet Museveni. Terina bamanyisa bumanyisa. Eyina bakakasa bukakasa. Engeri y'okukakasamu yanjawulo ku kutegeeza omuntu oba ku kumanyisa omuntu. Okukakasa kugirako n'ebikolwa ne actions
ate era kugirako n'obujulizi. Okitegedde ekintu ekyo? Nagambye oli ku Yugi Update TV, buli kimu tugenda okubeera nga tukiyigira nga tubimanya. Nkugambye nandaze yonna yonna nga ngezaako kulaga abantu abaze beebuuza, abaze mu comment section nga mubuuza naye bannaye ki ekigenda mu maaso ku Janet Museveni. Nkugambye Arnold Anthony Mukose yasibibwa era kati atemeza mabiga wa mitayimbwa ng'agezaako okuwa information ku bulamu bwa First Lady Janet Museveni, ate nga bwali buvunaanyizibwa bwe nga bye munnamawulire okwogera bya India byateebereza olw'ensonga abadde balina obbawo ekituufu beesuuliddeyo gwa naggamba bakipinze silent. Ekintu ekikyamu ennyo. Tegeeza gavumenti yeri mabigawo ku spreadinga misinformation singa nebyatevuddeeyo kwogera kituufu kulaga bannayuganda nti maama Janet Museveni akyassa atemya bukofu. Ekyo bannayuganda kye baagala okulya. Mubafune bulungi, tebamubanja nti olw'okuba babanja mulambo. Niwankubadde waliyo abamu bengenda okuwaako wano abalina endowooza zaabwe n'ensonga zaabwe waaki boogera bwe batyo. Bo baagala kumanya wawe bateeka ssente zaabwe. Ssente zebateekamu musolo gwe basasula buli kanaku okujjanjaba Janet Museveni ddala kituufu mulwadde ki ekigenda mu maaso, okusinga okuba nga ssente ne budget ekyamubalirako ng'ate yamalamu dda omusu. Eyo nno ensonga nkulu nnyo. Kati gojja kunkolawo by'obutasharinga vidiyo eno girayikinge, jangu mu comment section oterewe information gwe gy'osuubira entuufu egenda mu maaso. Tujjukira bulungi nnyo bannayuganda ebaali bamaze okumalirira nga bakombye kwerina oba mutusiba mutusibe tumubanja. Twalabanga senior presidential advisor Brigadier General Proscovia Narweyiso avaayo confirminga ku nsonga ku bulamu bwa Janet Museveni ng'era ng'agamba abadde tali mu mbeera nnungi, ne kati wenjogerera agenda akuba ku matu. Ng'agamba kati agenda akuba ku matu. Era Proscovia ono teyakoma okwo, n'avaayo n'alabula buli muntu agenda maaso n'okwogera information ebika maama Janet Museveni ng'abagamba mwina musabira busabizi era we tunakwatako kajja kujjuutuka, ate n'etteeka lyayita temulina kuddamu kwogera ku First Family. Ye waaki mwogerera? Njagala owulire ku bigambo bye n'oluvannyuma tweyongereyo. Gyali mwanyinaze Yoweri Museveni yatubuulidde nti maama yalwalamuuko naye nga kati akubye ku matu. Ali oke. Katwongere omusabira atereerere ddala. Mwongere okusaba naye munnange ebyo nabiraba mu ddwaliro. Ntera okugenda mu ddwaliro ne ŋŋamba katusabe oluggalawo oluggi. Ngodda ku bibyo. Tebasaba abantu. Kati tumusabire ate ne Uganda naye kati munaye twagimanyiira, ffena twagimanyiira kubanga nze bambika leero, olulala bambikako wali omukwano gwange mu magye najja ne kuleeta 2 ez'okunywera mu lumbe ne tuzinywa naye. Ezabia. Uganda kubika, kuvuma, oli bwakulaba ng'oli nakasero bakugulyawo gate kyalimu ICU. Kati ebyo twabimanyiira nakati bibadde babyogerako, maama yafudde yakoze atya, naye maama gyali mulamu. Amiina. Oyo ye maama Proscovia ye Brigadier era mbu senior presidential advisor General Proscovia Narweyiso nazirwanako ng'agenda mu maaso n'okuba nga atuukiriza obubaka information mu yali evudde wa mwami oli Kaguta Museveni ng'agenda mu maaso n'okuba nga amugamba information agitwale mu bantu ku mbeera ya Janet Museveni gye yali alimu. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okujjukiza gwe atannatweyungako kerira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Embeera weetyo weeri, mbeera ya bunkenke nga we mbagambye. Ebigambo tugenda byogera nga bya kimpowooze olw'ensonga nti nno tetumanyi
tulina kwogeza maanyi, tulina kwennyamira, tulina kunakuwala kubanga gavumenti yaffe etukwesa empulira eyo tetumanyi kyakuzzaako. Okitegeere kakati oluvannyuma lw'okufuna information eyo ewa Proscovia Nalweyiso kigambibwa nti ng'ogyeko eŋŋambo ezaali zigenda mu maaso nga maama Janet tannaba kubanga abuzibwawo kuba kati balinga gwe baawamba obuwambi, yali active ku mulimu gwe ng'agenda mu maaso n'okwengeejinga okupromotinga education initiatives era ng'agenda mu maaso n'okwebaza European Union okubanga yali ekoze kyamaanyi okusapootinga Uganda mu byenjigiriza. N'oluvannyuma bye twaddamu okuwulira nti atutta aliko kikuba mutwe. Era gye buvuddeko yali yaakava okufalinga obuyambi eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kya NRM nga baserebuleetinga obuwanguzi bwe baafuna mu kalulu aka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 era nga bayozaayoza Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuwangula akalulu. N'oluvannyuma awo omutwe gwatandika omulumaaluma ngezaako basigira ekifaananyi embeera Uganda gy'erimu kati ebyo nga byali bikyali awo. Tuzze tulaba incidents ezijja zigwawo okukavalinga kino ekyali kigenda maaso ku Janet Museveni era n'oluvannyuma ne bakizibinkiriza nga bamaze okuteekawo obusongasonga bannayuganda bwe babazibinkiriza era ne bawuguka. Gavumenti etera nnyo okukozesa sisitimu eyo okubawugula kaseera banga mulemeddeko mufuuse gumite ng'ebawugula nga mufuukawo mite ng'enjogera y'ennaku zino weeri. Weraba mugumye nnyo ng'ebawugula. Kakati ekituufu kiri nti ng'ogyeko ebikolwa ebigenda mu maaso bye tulaba eby'okwewuuba mu makyaki eri First Family nga bagenda beewuuba wano ne wali okusabira maama Janet Museveni, embeera zokka zokka action zitulaga bulazi nti embeera egenda mu maaso si ntuufu, embeera ya bunkenke. Amazima baganye buganyi gatuwa nti mumanyi kino kye kigenda mu maaso naye okukuta kungi era tulindiridde gavumenti eveeyo etulaga amazima eyerule amazima. Ng'era nga bulijjo ntera bagamba nti oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Embeera ndowooza mugiraba, embeera ya bunkenke, embeera tewoomya nnakabululu. Newankubadde waliyo abavaayo abakoowe ennyo ab'ekyawa nga bagamba temutunyumiza, bagamba temutunyumiza era abamu basanyufu okulaba ku First Family nga bavaamuko ku maziga. Ekyo njagala nkikutegeeze. Abamu ngenda kubanga mbakuleeterako olabe ensonga zaabwe nga nabo tonnabalamula balina ensonga zaabwe. Manyi ffe tetwagala kubeerako sayi, twagala tubeere nnyuto. Buli kimu tukibawe kasavu kanyama, maama tubamulage embeera gy'alimu, naawe otumanyise ku information gy'oyina ku bigenda mu maaso. Gwe alina information esingako wano oyanirizibwa kujja mu comment section n'otangaza bannayuganda. Ntulema kuteekawo misinformation. Zino zibadde endowooza zaffe ng'aba Yugi Update TV. Kati gosolo tuterawo endowooza yo gusinzira gwe ku bintu nga w'obiraba. Ani ow'okunenyezebwa yuwaaki baba munenya? Yuwaaki baba bamunenya nga gw'omanyi amazima ng'osobola okugateekako abantu ne batambulira ku mazima ago. So tukkubiriza gw'alina information
eggwanga lyetaaga okumanya ekigufa ku first lady kyekigenda mu maaso. Njagala osooka ate owulire ku bano abakoowu abakaawu ku nsonga zaabwe ez'omunda nabo balinamu ina issues, balinamu ensonga zaabwe ez'omunda. Njagala owulirize. Wabula ebigambo ebyo si bigambo bya mukutu guno ogwa Yogi Update TV wadde abakozi abakolako. Njagala ndaba batuli bangi abali mu kujaguza wadde tetunnalisiivinga mulambo. Ekyamazima kiri nti oba mutuwadde omulambo gwammwe oba omulambo temugutuwadde ffe tuli bakudigida. Njagala okubategeeza ebigambo bino wammanga n'ekyokubeera nti tulabye ku maziga ga Natasha, it is biggest achievement in our lives as Ugandan. Ekyokubeera nti tulabye ku Natasha ng'akaaba kimala, omulambo ne mumwa temugutuwadde. Omulambo newe mugwesigaliza kubanga wana mwali mu bitukozeeko ne mukwata Jacobo ne mumulinyisa ennyonyi ng'olwedde yali yafudde dda, mwalinyisa eddambo ne mulitwala ne liryoka libeera yennaku 15 ne mulyoka mulibika. Obwo busirusuru mubulina musobolera ddala okukikola. Naye njagala bategeeza oba omulambo mugutuwadde oba temugutuwadde, tuli baakudigida, tuli baakujaguza. Ekikolwa kyokka ekyokumanya nti ennyumba yammwe eri ku bunkenke, erimu obunkenke obungi obuyitiridde, nti ennyumba yammwe eri mu butakeese tasulewo takola biki, mwenna buli omu ali mu kufukamira ku mavivi kati lwe mujjukire Omukama, bulijjo mwefuula balokole naye ng'ate temuli balokole. Essaawa ya leero ekyokubeera nti nno buli omu akutta akasaalaba ali ku musaala asaala ow'omu nnyumba yammwe, ye mulinayo abasaala mmwe mukutte busaalo mukutte obusaalaba. Ekyokubeera nti mu nnyumba yammwe buli omu ali ku bunkenke afuuyirira kagalo okulaba nti bannayuganda tebafuna ssanyu. Njagala okubategeeza kitumala. Ekyokutegeera nti nno mulina pressure kitumala. Tujaguza. Mumanye ebbanga lye tulindiridde okulaba nga muli ku bunkenke. Mumanye ebbanga lye tulindiridde okulaba amaziga mu nnyumba yammwe. Mumanye ebbanga lye tulindiridde. Njagala okubategeeza tuli basanyufu nnyo. Nabalabye mwagezezzaako okulaba nti kati essaawa ya leero mulimu kuteekateeka kiteeka ekyokukifulumya mbu tulekerawo okwogera ku by'obufuzi. Mbwera oyo yenna anaabyogeraako wakusibwa simanya emyaka 20, simanya n'okusasula biliyoni 2. Njagala okubategeeza ebigambo bino wammanga. Etteeka nawe munaalifulumya nga buli muntu yenna anaafulumya vidiyo ali wakuteekebwa kwetokota, tujja kusigala nga tubyogera. Ne bwe munaakwata contract ne muzikola ne ba Donald Trump, ne bwe muzikola n'abantu bonna bomanyi oba amawanga agalina bannayuganda, ne mugamba nti buli muntu yenna anaakwatibwa ng'akoze vidiyo atiikibwako bewe Uganda. Tetugambye ne bwe munateekawo etteeka ng'omuntu yenna anaasaba simanya n'alikodinga vidiyo n'agita, mulina etteeka erisobola okumunoona gy'anaabaali mbu mumuleete mu ggwanga lyattu Uganda nga si byakumulinda, mulimba. Ne bwe munaabeerako abantu be muteeka kalabba nga tutunudde tulaba kubanga muzze nga mutta abantu, mulowooza lwaki tetulekerawo? Kyogamba mu Uganda temulimu boogera ku byabufuzi? Kyogamba tebalimu ababyogerako? Mututiisatiisa mbu simanya mugenda fulumya ekiteeka, mbu simanya ekitukugira okubeera nga twogera ku nsonga mbu tuli bakusaba emyaka 20, simanya tuli bakusasula biliyoni 2. Bakulu tetugenda kuzikiza. Bwe muba mulowooza nti no mugenda kutuziba emimwa mu ngeri eyo ey'okutumanyiira, twasigaza ekintu kimu mumwa gwokka gwe twasigaza, kati n'omumwa mwagala gutujjako nga mumanyiira. Njagala okubategeeza ebigambo bino temukyasobola kututegekera script wadde n'egyo. Ekyokukeera okugenda okutta obwana bw'omu masomero si kipya, muludde ebbanga nga mutemula. Guno si gwe gusoose. Ndowooza mwalabye bannayuganda bwe bali sharp nti mwabakugula essaawa ya leero tebakyasobola kugendera ku script zammwe. Mbu kati tugende tutteyo obwana buna mu ssomero oba tutteyo obwana kati bannayuganda babeereko mwaka mulamba. Bulijjo mutta abantu, mwayokyanga wano abaana b'omu masomero, mwakolesa abantu b'ebijjambya ne mutta abantu, mwatugumbulanga ababooda, mwagenda eno ku Ntebe Road ne mutandika okusooseka abakyala ebitimbukyala, mussa abaana b'abantu Ntebe Road, mukoze buli kimu kyonna mulubeerera mugezaako okulaba nti muteekawo obunkenke mu ggwanga lyattu Uganda, abantu batambulire ku ekyo beerabire nti obutemu bwa Museveni we buli. Abantu batandika okulowooza nti mu Uganda tulina abayeekera, batandika okulowooza nti mu Uganda tulinamu abantu betwetaagisa okulwana nti Museveni yeetaaga okuteeka security mu ggwanga lyattu Uganda, ate nga gwe kennyini gwabikola. Owulira otya nga bannayuganda essaawa ya leero ku bintu bye wategese bali mu kubizza mu ngalo zo? Wano jjukira n'ebibbomu bye wagezaako ebijingirire, ebibwatuka ebijingirire bye wagezaako okutegekera mu bannayuganda. Speed miliyoni nga buli munnayuganda yakitegedde nti bali mu script zo. Bakulu, oba mutuwa omulambo oba temutuwa mulambo, tugenda kudigida. Tugenda kudigida era tugenda kujaguza. Ekyokubeera nti nno kawala kammwe kali mu maziga kali mu kukaaba, kakutta akasaalaba kali mu kusaba keera ligiri kitumala. There is enough. Byebyo nga bulijjo nga wobiwulidde si bigambo bya mukutu guno, ndowooza z'abantu zikizaako okuba nga tukuwa. Awo twesange mu comment section. Nga bulijjo tuba tuyitaayitamu abo bagenze maaso n'okukomentinga abeekumira ku Yogi Update TV. Swadlik onyima webale kubeerako obakabo bulabiseeko. Shamina Naaka webale naawe obeerako.
Fehem Lukwago obubaka bwo butuuse mwebale kujja mu comment section. Richard Kakooto no nagambye Richard Kakooto. Okay. Aida FJ naawe obeerako. Kasole Ahmed webale kubeera ku Yugi Update TV. Mwebale kuteesa bannange olw'obudde munzikirize ndowooza nkume wano kansomeyo abalala nga babiri. Josephine Nakanwaji webale kubeerako. Margaret Najjemba obubaka bwo butuuse tubulabye. Kampala City ndowooza ono wa mukutu obubaka bwo tubulabye. Kampala City webale kubeera ku Yugi Update TV. Maria Matovu webale kuteesa. Jenny Adams naawe obubaka bwo tubufunye webale kubeerako. Ya Ibra 4 obubaka bwo tubufunye. Waliwo bano ababeerako entakera. Sylvia Dikke webale kubeerako. Goldman Lord naawe obeerako ku Yugi Update TV. Carton 1872 naawe obeerako. Brian Heavens webale obubaka bwo tubufuna. Naamala Forester abo tebava ku Yugi Update TV n'abalala nammwe era y'ensonga tugenda tubayitaayitamu. Mbaagaliza olunaku olulungi. Mbaagala nnyo mweraba.